Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Nkulamusizza era nkwaniriza omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN. Nze Dembe Herbert, omwanjuzi wo owa programu eno Julira Mukama. Era nate omulundi guno Mukama Katonda akkiriza ne tukuŋŋaana okubanga tumujulira. Mu studios tulina Sebuliba Yuda Busuulwa, omusajja omuddu wa Katonda era yeewaddeyo okumuweereza mu bulamu bwe. Mukadde w'ekkanisa Busega SDA Church gy'asinzira okuweereza, ate nga lecturer oba muyigiriza oba musomesa mu ssomero erya University ey'e Bugema. Sebo, tukwaniriza mu program Julira Mukama. Sebo nange nsanyuse nnyo okuba osanga. Kati oweerereza Busega Essebo. ate n'obanga oyigiriza e Bugema. Essebo. So ova Busega n'ojja e Bugema okuyigiriza. Essebo ebusega ye wali amaka gange. Era gye nsula gye nva n'enzija eno e Bugema okuweereza. Banaye mwewale kuweereza. Amiina. Mulimu gw'obuweereza si bwangu. Weewaawo. Weewale kuyigiriza. Weewaawo Mukama atusobozesa. Ate naddala okuyigiriza ku university si kyangu. Era si kyangu. Obwana abato Yesu oyiza ogamba naye ate omuntu kwegamba ng'oyigiriza ku ttendekero erya university. Essebo. Tubassaamu ekitiibwa. Weewaawo. Era tugulumiza Mukama waffe Yesu Kristo. Erinnya lya Mukama litenderezebwe. Olw'omulimu ogwo ogw'amaanyi gwakola mu bulamu bwammwe. Weewaawo. Weewaawo. Kale n'olw'ensonga eyo bwe tutyo bwe tutambudde olunaku luno olwaleero. Mu programu eno Julira Mukama twagala okujjukiza nti naawe osobola okubanga ojulira. Era bw'obanga tunafuna chance eyo, bw'obanga osobola okutuukako ku offices zaffe eza Avento Media e Kabulengwa, e Nansana, osobola okujja ne tukola appointment naawe n'obanga osobola otuwa obujulirwa bwo. Oba si kyo oba sinnakindi, oyinza okusinziira ku mukutu gwaffe ogwa YouTube Avento Productions. Bw'otuukayo olina akatundu k'osobola okubanga oteekamu obubaka. Typingamu nti nze gundi ne gundi, nandyagadde nange okujulira Mukama. Oba osobola n'okulaba ku programs zonna ezizze ng'abantu bajulira ebirungi Mukama Katonda by'abakoledde, okusaasira kw'abasaasidde era n'engeri gy'ababedde. Kale n'olw'ensonga eyo tukwaniriza ku 3ABN TV mu program Julira Mukama. Sebo, lamusa ku mulabi waffe. Abatulaba ate era n'abatuwuliriza sanyuse nnyo okubalaba. Era nebaza Katonda andeese mu 3BN studio tubenga tunyumyako nammwe abawuliriza baffe. Amiina. Tuweereye essaala eggulawo mu butongole. Katwewombeeke olw'okusaba. Ayi Mukama Katonda kitaffe ajjudde okwagala n'ekisa ekingi. Erinnya lyo lyebazibwe era liweebwe ekitiibwa emirembe gyonna. Kwebaza ayi Mukama kubanga nkulembedde n'ondeeta mu studio eno eya 3ABN. Ate era nkwebaza ssebo n'abaweereza abagikolamu. Tukusaba ayi Mukama otuluŋŋamye Omwoyo Omutukuvu abeere wamu naffe bye tugenda okwogera mu byonna erinnya lyo litenderezebwe era liweebwe ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. 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 Kale katuwumulemu katono nnyo bwe tukomawo obutereevu tutandikirewo n'obujulirwa Mukama bw'awadde omukadde Sebuliba Yuda Busuulwa. Katudde.
akaseera ako ak'okuwummulamu. Weebale okufissa akadde okwota program Julira Mukama obuliro. Era bwe tutyo mu studios tuli ne Sebuliba Yuda Busuulwa lecturer wano e Bugema University. Kale n'olw'ensonga eyo tuli ba mukisa nnyo ssebo okubeera naffe. Weewaawo ssebo. Ndabira ddala nga Yesu gy'akujje si kumpi. Era nzije wala. Twagala osooka otulage wala ki gy'akujje. Mr. Busuulwa yaani atandikirawo obulamu bwe. Sebuliba Yuda Busuulwa nazaalibwa ku kyalo ekiyitibwa Nabinene. Nabinene kiriridda? Nabinene kiri mu site y'e Masaka. Yali district naye kaakati ekyalo kyaffe ekyo Nabinene. Gavumenti bwe yali esala site. Naffe ne twesanga nga tuli mu site kati. Kati Nabinene kisangibwa ku luguudo olugenda e Bukoba oba e Mutukula. Beeyongererayo ddala ne lutuuka e Tanzania. Kati eyo gye nazaalibwa ssebo. N'okulira eyo. Era okusoma kwange natandikira awo mu ssomero ly'e Nabinene. Ogamba okusooka waaliwo ebibiina 2 byokka. Era bwe nabimaliriza okutandika okusoma nga waliwo ebibiina 2 byokka. P1 ne P2. P1, P2 ate nga taata wange ye yali omusomesa. Mu ebyo ebibiina essengeza essomero lyali lirye. Lyali lirye. Otyo. Kwegamba yalitandikawo era n'ekkanisa kubanga ettaka lye yawaako essomero ate nawa Kabaka yamuwa mayiro nnamba. Kati n'asalako ekitundu n'akiwa ekkanisa. Otyo. Ate n'ekitundu ekirala n'akiwa essomero primary school. Kati waliyo ne secondary school ate ne vocational school. Byonna kati yabizimba kweri ettaka. Byebyo byonna yabizimba kweri ettaka. Enkuyege zikyamusekera. Sebo yawummula ssebo. Ekitegeeza kati mwe muliyo. Ife tuliyo ssebo. Abataka b'oku kyalo. Weewaawo ssebo. Ne maama naye yawummula. Naye ng'aweza emyaka 10 n'omusobi. Maama yawummula ali mu myaka 10 ssebo. Ekitegeeza eyo famire y'abawangazi ate taata? Taata yafa alina emyaka 9. Taata yasooka maama okuwummula? Taata yasooka. Ate ne maama n'addako oluvannyuma n'afa. Tukubiremu ku kafaananyi akaawakaawo olugambye ozaalibwa mu maka amakristaayo. Obukristaayo buno bw'aba Adventi? Essebo kati nze nazaalibwa mu mwaka gwa 1905. Essebo zaali ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri. Abamu baagala okusala emyaka gyabwe. Abamu tebaagala kugyogera. Naye ssebo kati mpezezza emyaka 72 egy'obukulu. Naye nga mu mwaka gwegumi ogw'olw1905 mu kyalo kyaffe Nabinene baakolayo effort ey'Abadiventi nga waakazaalibwa. Nga naakazaalibwa. Otyo? Taata yali muprotestante. Naye ne wabaawo ababuulizi b'enjiri ne bajja ku kyalo batunyumiza bunyumiza kubanze nalika bebi. Kakati mawulire gwe gwe wafuna? Ge nafuna bajja bava eno Kampala ne bakolayo effort. Kakati effort eyo mwakyukamu omuntu ogwo ye taata. Ye taata. Oyo Katonda gwe yaluubirira. Gwe yaluubirira. N'olwekyo waliwo abakola effort ne bakyusaayo omuntu omu oba babiri oba batono ne banakuwala. Naye Katonda yayita taata. Naye ekyewuunyisa nti kati we twogerera eyali ekkanisa emu eyatandika ku taata kati district nnamba. Eyo Nabinene era baatutongoza Nabinene district. Naye nga eyo yava ku taata ku kanisa y'e Nabinene kaakati neegaziwa nefuuka district. So kwatiriremu kyewuunyisa engeri Katonda gy'akolamu
emirimu gye tekikwewuunyisa nti oyinza okugenda n'okola effort naye n'ofunayo omuntu ogu otyo kakati taata wuuyo kati avuddemu na district mwe muzze abaana abato mukula. Kakati mpozi ekirala kye njagala okubategeeza nti ebibiina ebyo ebibiri bwe byaggwaako taata P1 ne P2 era bye byaliwo wabula amasomero mangi agaali awo naye nga g'amadiini malala nga tewali ssomero ly'abaseveniside kumpi. Kaakati yatutambuza n'atwala eyo ekiweesa nga mumaze P2 nga tannateekako P3 awo yakoma obusobozi bwe bwakoma teyayongerako kubanga yali kugamba ye kennyini lyessomero awo yakoma ye headmaster ye head teacher ye basa mpozi yafunayo n'omusomesa omwe yali amuyambako owulidde yamuyambangako okusomesa naye nga ebibiina bibiri byokka. Kakati ng'alinamu olwo baana nga bameka mulimu ggwe naani era kumpi bafamire n'ab'ekyalo tebaali bangi nnyo nga yalinga nasale ne P1 ne P2. Kakati ayinza okubanga ekiruubirirwa yali nga tayagala kubasuulira nsi ebe batendekako ye kati ku kyenninawo abaana bange nze kennyini kambeetendekere kwegamba ekikulu walingawo ebyasomesebwanga ABCD waliwo akatabo ebya chaati nga ekyali ekigenderwa ekikulu at least atuzibula amaaso tube nga tusobola okusoma ate n'ekirala yatusomesa nnyo bayibuli kitaffe ali mu ggulu mukama ye musumba wange era ebyo byonna seetaagenga era ebyo byonna ennyiriza bayibuli ezo mwali muzikutte yali naziyigira awo mu ssomero lya taata. Olwo famire nga mulimu bameka? Famire yaffe mulimu abaana 9 otyo naye abaana bawumula ne tusigaza 5. Oba oyinza okumanyako omu ku bo bamuyita Professor Nsereko mukulu wange so kati mulamuzi mukulu Mohek era ye yasikira ayinza okubanga wali omuwuliddeko of course era ye yasikira taata mukulu waffe era naffe abaana abasinga kwegamba tuli ba Advent. Muli bakristaayo ba Advent? Esebo ekyo kyamaanyi nnyo kubanga eyali taata we yakyukira mu butuufu nze nenzaalibwa ate eyaddako gwe first born? nze kumpi asembayo anzirako ye last born. Akuddako yasembayo? ye last born. Mukama waffe yeebazibwe. Ate ekyomukisa omubi naye yawummula. Baabi kati gwe last born, acting last born. Actually gwe last born yaliwo gwe tulabako. Gwe last born. Amiina. Naye abamu baawummula ebitensi bwetyo. Kakati tukubiremu ku kifaananyi famire yiyo gitulaze kati obukristaayo butandika ddi okuzimba. Omanyi ekituufu kiri nti omulabi waffe atulaba oyinza okulowooza nti omuntu olw'okubanga akulidde mu famire y'abakristaayo nti naye n'afuuka omukristaayo. Ekyo si bwe kiri. Oli asobola okubeera mu famire nga bangi bakristaayo naye nga ye obwomu bw'ati tategeeranga Yesu, tamulabanga, tamukkiririzaamu era tamanyi na biki bikwatagana naki na Yesu. Kati gwe watandikirawo mu buto okumutegeera n'omukkiriza otandika ddi era ddi lw'osalawo n'okubatizibwa n'obatizibwa? Kakati sebo nabatizibwa bampezezza emyaka 12. 12? Esebo 1962 omwaka gwe twafuniramu independence. Wow. Gwe n'obatizibwa? We nabatizibwa. Ate ekyomukisa omulungi taata kwegamba ye yalinoonyanga amasomero g'aba Advent ng'ekiruubirira era nze amasomero gonna gensomeddemu ba Advent okuggyako ge nagenda mu gavumenti okusoma emirimu naye nga bino okusoma okwasooka taata ng'alina kuntwala mu maki masomero g'aba Advent. Ku myaka 12 obatiziddwa? Esebo.
wateekwa okubeerawo okusobozebwa kungi nnyo omanyi okunyweza obukristaayo si kintu kyangu nnyo ebisoomooza bingi nnyo tubuulire ku bukristaayo bwo ng'okyali muto nnyo ekyenkalidde awo kaakati mpozi nga sinagenda ku bisoomoozebwa bwe nagenda ekiweesa tewaali kisulo naye kwegamba yantwala mu maka era agamba kristaayo biseera ebyo omuntu omwadiventi ng'aba mugandawo aba mwannyoko aba muzaddewo era yantwala mu maka agamu ag'omwami n'omukyala baziwadde kaakati ate omukyala oyo yali w'amaanyi ng'atunda bitabo ate naye n'ayongera kwegamba okunjigiriza ate yali afa nnyo ku bino ebya master guide pathfinder yatukezanga ku makya byatandika dda nnyo bwe bityo nnyo oli ayinza okulowooza nti bitandise lero kuba gye babitijjisa mu kkanisa leero oyinza okugamba nti byatandika jjo ate ssebo luli byali by'amaanyi nnyo omukyalo oyo ng'akeeza tukozesa exercise ku ssaawa 12 ne tukola exercise ne tudduka oluvannyuma ne tusaba ng'atunywesa amazzi aga nti omuntu atina okunywa egiraasi 6 ez'amazzi nga muzinywa mu myaka egyo ssebo olunaku olumu nga tulina ozinywa kwegamba okusooka engeri gye yatundanga ebitabo ng'ebyobulamu waliwo akatabo bakayitanga obulamu bwe bugagga kati nga atutambuliza ku misingi egy'obulamu kwe kuwangaala okwo kubanga otugambe maama yawangaala myaka 10+. Myaka 10 ng'atambulira ku nnono ez'obukristaayo ez'okukuuma obulamu ate era ne taata ate naffe kwegana ne batuwa omusingi ogwo era nze wenjogerera ndi master guide mulamba omutendeke naye ng'opracticinga nnyo ssebo era nange ntendeka ssebo kuba master guide kitegeeza nti olina okutendeka abalala oŋŋambye nti myaka 7 naye kwegamba oli ayinza n'okulowooza nti oli obaawo mwataanaawo era bangi bwe mbagamba balowooza nti emyaka ngisaze tebayinza kukkiriza naye ng'ate ssebo kyekyo kukuuma mubiri nga mukama awo wankuumira era kigambibwa nti abaadiventi mutuufu bakoze research nti basinga okuwangaala mu nsi yonna kubanga beegendereza bye balya mu byobulamu enneeyisa okutegeera katonda okufaayo obutamala gakola bintu nga twegamba tofuddeeyo ndabira ddala era ssebo bwe mmala okubatizibwa kugamba essomero eryo bwe namala primary ate era muzeeyi yandeeta eno Bugema mu secondary nga primary omaze P7 mwasomanga ne mumala P7 ebiseera essebo otyo kakati eri bwe navaayo ekiweesa primary ngimaze kakati ate nanga nti awano tewali mu Masaka ssomero ly'Abadiventi yenga omulamwa masomero g'Abadiventi kuuma mpisa kubanga yamanya engeri y'okunkumamu nga tukumamu nga tuli Badiventi masomero gaffe era gannyambye kinene nnyo kwatiriramu katono omulabi waffe omulungi kyakuyiga gye tuli naddala abazadde omwana gw'ozadde omusingi gw'omuwadde gukola kinene nnyo mu bulamu bw'omwana oyo kakati ono taata mu myaka abayinza okulowooza nti no gyadda nnyo emyaka egy'enkaaga omuzadde okubeera ng'afaayo omwana we gy'agenda okusomera omanye ebiro bino abasinga obungi byatunulira kimu eri essomero lipafominga litya naye ng'omutindo ogw'empisa omutindo bamanyi katonda bafaayo ku kiki omwana kyalina okulya kunywa kwambala babifaako abamu tebabifaako kale n'olw'ensonga eyo tulaba ekyokulabirako ekiri wano mu ddiiro nti nno baafaayo okufa okulaba nti tagenda mu ssomero lyonna okuggyako ery'Abadiventi otyo kakati e Bugema wano nayo nayigirawo bingi
wane Bugema Bugema kwatiriramu katuwumulemu katono nnyo bwe tukomawo wane Bugema kyekyaliwo katudde. Oyagala okumanya engeri ekkanisa gy'ekola obuweereza mu bitundu eby'enjawulo mu kitundu kyo. Gamba nga zi camp meeting, ebitongole by'abakyala, ebitongole by'abavubuka, pathfinders n'ebirala bingi nnyo. Oyaayaana okulaba ng'obuweereza mu kkanisa yo bumanyikwa mu kitundu mw'oli. Oluusi ekkanisa yo ekoze enteekateeka nga tewafunye mukisa gubeerayo, wabula nga wandyagadde okubeerayo n'okumanya ebyabaddeyo. 3ABN Terefayina ekuleetedde pulogulaamu ebifa mu kkanisa yo. Olwo nno olyoke omanye ebikolebwa mu makanisa amalala, omanyise n'ekkanisa yo n'obuweereza obulimu mu kitundu mw'oli. Buli Sande okuva ku ssaawa 3 okutuusa ku ssaawa 4 ez'ekiro. Ebifa mu kkanisa yo, nange Kaganda Joshua omwanjuzi Tosobwa. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama, era nga mu kaseera kano tuline mukadde Sebuliba Yuda Busuulwa atuwa obujulirwa obwo obutulaga engeri Yesu Kristo gy'amutambuzzaamu mu bulamu bwe okumutuusa luno lunaku olwaleero. Ekifaananyi okifunye kubanga ku myaka 12 wabatizibwa. Kakati taata akututte mu masomero ag'obukristaayo. Nkitegeera bulungi nnyo nti bw'obanga otambulidde mu musingi ogwo oba otegeera bulungi nnyo obukristaayo kyeki. Okuyigiriza mu masomero ago baali babayigiriza Yesu. Kaakati ssebo bwe ntuuka e Bugema, ekyawula Bugema oba amasomero g'Abadive nti ku masomero amalala bakiyita 3H. 3H otyo esooka 3H 3H esooka ye head academic bino ebyokuyiga ebya bulijjo, history, geography, biology, eyo ye esooka. Eddako ye ya heart, omutima kwegamba by'ebyomwoyo, okuyigiriza Bayibuli, ebyawa okusaba, kwegamba omuntu n'obanga oli mukristaayo omujjuvu. Era twabanga n'okusaba naddala akawungeezi ku makya mu kibiina nga tetunnatandika kusaba oba kusoma nga tutandikira ku ssaala. Owulidde? Era esubjekiti yasookanga nga wabaawo omusomesa atandika ne ka samoni akatonotono then ne tusaba. Kaakati n'akawungeezi nga tumaliriza emirimu byonna egy'olunaku twagendanga mu chapu, ate nga chapu eri kompalisale mu foomu ze twatuulangako nga bakuwa ennamba mu butuufu. Tamu bw'esooka bakuwa nnamba gy'olina okutuulangako. Gwe eki katugambe number 1, era nga wabaawo prefect ajja okumakinga okulaba oba wabaddewo nekakutanda n'omisinga ng'olwo ojja kufuna ekibonerezo. Era ebibonerezo punishment zakolebwanga ku Friday nga bababonereza lwa butasaba kyekyo kyenyini. Kubanga waliwo kye nalabako mu masomero nti ate bo bababonerezanga lwa kwogera Luganda oba kwogera vernacular nga ne bakusanga ng'oyogedde vernacular nga bakwambaze kutiya oba ne bakusibako ejjembo bebe wabisanga ku nabyo byaliwo nnyo mu myaka gyaffe. Simanyi nabyo mwabikwatanga. Otyo ebyo nabyo baabikolanga. So kati ekyo ne kibaleetera obutamiisinga kubeerawo mu kusaba n'okuyiga.
era ne ku sabbiiti nga tulina okusaba nga tulina ne uniform nungi nnyo owulidde nga tulina okusaba wadde ne ku sabbiiti kaakati ekyo ey'okusatu ye yali ye handisi okukola emirimu egy'emikono era ssebo we twasomeranga e Bugema nga twamalanga okusoma ssaawa 7 ogw'emisana kakati kuba twatandikanga ku makya naye ku ssaawa 7 kiraasi we zaakomanga kakati okuva ku ssaawa 7 ogenda okutuuka 8 kya misana okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 10 nga buli omwana alina wakola emirimu gyakola egy'emikono abamu bayinza okuba kufaamu abalala nga batwala kulima emboga ezo ng'ezo faamu za kasooli ssebo Bugema oyo gwolaba nga Bugema yali tagula mmere ng'emmere yonna ng'erimu ku ssomero abaana nga balina okugenda ne balima ate nga baana be balima naye ogwo omusingi gukyaliwo kaakati ssebo obuzibu we bwajjira abazadde bennyini beemulugunya ne bagamba nti lwaki mukozesa abaana baffe tubaleeta kusoma mubakozesanga bulogoyi nti bwe ziba fees mwongeze fe tujja zisasula abaana basome naye mubajje mu byokkola so kati ne baconcentratinga ku head si baddu sebaawo ebyokukozesa emikono awo byakoma ate ssebo ekyewuunyisa olaba nti ekintu kye baavumiriranga ate gavumenti ekikomezzaawo kuba gavumenti egenza okulaba nga teri mirimu kivola nti kalikulamu egikyusizza nze nina muzzukulu wange ali mu P5 naye ekyewuunyisa ayiga poetry bayiga kuba yaŋŋamba nti dadi jjajja tuyiga nyambaako bayiga poetry bayiga okulunda enkoko owulidde bayiga okulunda enjuki okukanika emmotoka P5 yes ye kalikulamu empya eyali edibizibu gye twatandika gye twayiga emyaka mingi egiyise ne kati kalikulamu gavumenti gyeriko ya mikono kati n'amasomero g'abakristaayo eyo kalikiramu bagivaako kati ne bakwatira ddala eya gavumenti kyekyo kyennyini ssebo otyo era ssebo nga twongereyo kaakati nze nakolako mu faamu kwegamba bagendanga bakukyusa nga bayinza okuteeka mu byamasannyalaze ng'ebyo oba poultry faamu abawala nga bawaata emmere nokwegamba ebintu ebyenjawulo naye nga bagenda bakukyusa bakurotatinga so that yeri yonna oyigayo etamu eno bw'oba mu kintu gundi eddako naye kati nze omukisa gwe nafuna nakolako mu faamu kaakati nga tulina ne tractor waliwo tractor nga nyingi mu biseera ebyo abazungu baleetanga tractor eza plowing nga bazima n'ekiro olukubalira tractor era nze omukisa gwankwata waliwo omwami bamuyita Kalungi ng'avuga tractor era nga yatukulira mu faamu nanjikiriza okuvuga tractor ate n'ekirala nakolanga mu workshop nensoma n'agriculture kakati nemba nga nsoma agriculture mechanics era awo napikingira interest nenga nti nze bwe ndimala senior 4 ngenda mu technical kusoma byakukanika wajulirwa nnyo tractor nogaba kati njagala zikanika kyekyo kyennyini nenga nti ebirala byonna kosi yange gyensazeewo yakukanika otyo era bwe namala senior 4 nengenda e Masaka mu technical otandika okukanika okuyiga okukanika kakati ofuuka otya lecturer ku university seba nti nzija esebo nzija kakati bwe mala nengenda e Masaka nenkola emyaka ebiri nenfuna certificate eyokukanika manya ini mechanics automotive mechanics era bwe nzimala emyaka ebiri nenfuna
lane kosi y'erugogo certificate bwe mbimala ate ne ngenda e Kyambogo by then kati nga bagiyita Kyambogo Polytechnic nensoma waliyo Polytechnic ne TTC yali by then yali tenafuuka university waliwo ettendekero ery'aba technical ate n'ery'abasomesa nga tebannagigatta kugifuula university era ne neeyongera eri nensoma obusomesa mu Polytechnic oba okusomesa mu technical kye bayitanga technical teacher education nefuna diploma era nensomesaako ekisubi kakati oluvannyuma ate era nenkolaki neeyongerayo okusoma kwo nenzija wano ne bampita okusomesa wano mu vocational ndowooza ogimanyi eri wano kumbi nentandika okusomesa mu butuufu we najjira kwegamba nga Polytechnic eyo vocational bakagitandika naye nga tebalina basomesa batendeke ate nga abasomesa mu biseera ebyo mu butuufu aba advent twalinga babiri bokka benzijukira mu ggwanga lyonna abatendeka aba mu bya technical okusomesa ababitegeera nti ayigiriza omwana okuva ku ebikwata ku technical paka Z mu butuufu n'ebiseera ebyo aba advent ebya technical tebabyagala babyesamba era mu biseera ebyo mu butuufu okuyigirizibwa omuntu gwe balowooza nti asomye nga ebyamataayi ng'asibye ettaayi nga kwe kusoma n'ebino ebyakuzimba kubajja kukola mazzi ebyo nga babitwala ng'ebyabataasoma tutwale tutabuze bwe mbeera wano mutuufu we nasomera ne diploma mechanical engineering kakati nga omaze diploma eri ya Polytechnic kati nojja ku diploma mechanical engineering nenzija eno nensoma ne soko tubulireko kakati wali eri ng'okola bino ebyemikono ebyokkanika obitegedde obiyize kati kiki njawulo kyeriwo wakati w'okusoma biri ebyemikono ne bino ebyomutwe mu gundi eyo eya technical kwegamba abamu balowooza nti abagenda mu technical basiru naye ate be basinga obugezi kubanga okupangululanga bino ebyo mabyolaba bino n'okizaawo sebo omusiru akikola sikyamu genda muli olaba okisumulwa obusumuze bagamba kizzeewo omusiru asobola okuzimba ekizimbe nga kino ate abagezi ne bakibeeramu abagezi ne bakisulamu owulidde Kagame Masanyalaze nga wano nga byo ebintu bino bimanyi owulidde bikwata naye bino ssebo byetaaga amagezi mangi owulidde n'olwekyo okulowooza nti owa technical musiru eyo ndowooza nkyamu ddala naye kati bwe najja wano nensoma neeyongera okusoma diploma nine ndaba nti nteekwa okweyongera okusoma owulidde nayagala nnyo ate okukontinuwanga ne ku degree eyaki mu engineering naye kati ng'omaze okusomesa emyaka egyo gyonna mu technical ate nga wamala senior 4 tolina equivalent ekusaza n'ogenda buterevu Makerere kakati ekyo nali nkyagala nnyo naye ekyanzijamu ze fees okusooka nze kennyini nalina okusoma abaana bange nabo nina obbaweerera kuba nali musajja mukulu owulidde olwo abaana bonna basoma kubanga ekyomukisa omulungi bonna kakati wenjogerera bamala degree obekyo tulikikwatako olulala si kiwanvu nina abaana 5 bonna balina degree abalenzi 2 abawala 3 naye bonna balina degree bonna bazisoma ne bazi n'abazzukulu nina 7 abazzukulu kakati nga sisobola nze kennyini kugamba nti kakati ngenze kusoma kakati abaana mbakoze ntya ate nga nange nina okukolaki okusoma kakati ezo sente nandizijjeewo sirina sponsorship
owulire kyenakola nentandika wano okusoma BBA, Bachelor of Business Administration Management ku university nga nkola neweerera ate n'abaana mbaweerera era degree Mukama nanyamba nenjimala. Kakati wakola Bachelor of Business Administration nga tewatuula senior 6. Aha. Sebo nakola mature entry. Okay. Kubanga bwobanga oli mulayini era banga nti oli mulayini endala ate kakati oli mu ndala naye omukisa oguliwo nenkola mature ate nga ndi kuini service ntegedde awulidde kubanga waliwo abasoma mu holiday kakati nange mwe nasoma esebo ate era bwe namala neneyongerayo ku masters esebo nensoma bachelor manya MBA Master of Business Administration, Entrepreneurship and Strategic Management. Kyovola nti kakati lecturing eno mu bya technical ate ne mu bya business. Nayo no bago lecture. Ndi balanced. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo engeri gyakozesaamu abaddu be. Kale buli omu alina engeri gyatambulamu. Abantu bangi nnyo abatayiza na kukikkiriza nti omuntu asobola okumala senior 4 n'akola ebintu bino n'atakola 5 na 6 ate n'amaliriza nga lecturer ku university. Kyewuunyisa naye ng'ate kituufu kubanga byebyo byennyini yembeera gye tulimu. Ekisinza okunsanyusa okubeera nga ebyemikono obitendeka n'ebyomutwe obitendeka ate nga gwe musingi gwennyini gwe wakuliramu ngo ekiziri esatu zotunyonyodde head, heart ne hands. Katukomewo katono nnyo oluvannyuma lw'okuwummulamu mu kanyomero kaffe akasembayo tulabe biki ebirala busuulwa byatuwa ng'ajulira Mukama waffe Yesu Kristo. Tofaawo. Okuyimba kitundu mu kusinza mu mpya ez'omugulu. Bwe tutyo tusaanye okufaayo okusinza kwaffe okufaananya n'okwo okweggulu. Mu program Yimba Nange nkuleetera choirs singing group abayimbi ssekinnoomu n'abakubi b'ebivuga nga batendereza Katonda mu nnyimba ezisitula ebirowoozo byaffe eri omutonzi. Tosobwa program Yimba Nange wano ku 3ABN buli Saturday okuva ku ssaawa 2 okutuusa ku ssaawa 3. Nange omwanjuzi wo Kiwumulo Aleluya. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu oli wakati mu program Julira Mukama era mu studios tuline Mwami Ssebuliba Busuulwa mukadde w'ekkanisa ey'Ebusega naye atulambulidde atulaze engeri Mukama Katonda gy'amusaasiddemu. Musajja n'asoma ng'asookedde ku ssomero lya taata lyennyini. Kakati otutuusizza nga ofuuse lecturer naye twagala otuwa obujulizi obukwatikako engeri Yesu Kristo gy'akubedde gy'akusaasidde n'akuwanirira okutuusa kaakano. Sebo balenyo kakati njagala ate okuddayo emabega okuba nange abawuliza bannange okubalaga engeri Katonda gye yakuumamu obulamu bwange kubanga sandibaddewo lunaku lwaleero naye Katonda yankolera ekyamagero. Bwe nali ekyambogo nga nsoma ku mulembe gwa Amini mu 1777 Amini yawera eddiini y'Abadiventi n'endala zonna n'alekawo eddiini 3 ey'Abaprotestante, ey'Abakatuliki
neya basiraamu zonna yaziwera ez'abalokole yaziwera zonna era eddiini zasigala ezi mu Uganda nti bali ekyabawezesa nti banga bakolagana mbu n'Abamerika n'Abazungu. Kati Amini yali akolagana nani? Amini yali takolagana n'Abazungu era kyovola nti n'Abayindi yabagoba mu 1972 bonna yabawa ennaku 9 n'abaga nti naloose nga ngoba Abayindi era ennaku enkeera n'alangirira nti bannange ku radio nti naloose nga ngoba Abayindi era mbawadde ennaku 9 zeyabawa. Kakati mu biseera ebyo n'enkola ennaku ez'okukola zaakyuka. Abantu bakolanga paka ku Friday terwalinga lwakukola lwali lwakuwummula olw'Abasiraamu ate nga naye yali musiraamu anti yali musiraamu. Otyo kakati nga ku Friday tewaba kukola ki kola kakati ku Saturday ate lwali lwakukola kati ku Sunday ate nga si lwakukola. kakati sabiti yali agifudde ya Friday. Tewali sabiti ate sabiti yali esigadde kuba sabiti abaali bagisoma fe aba Seventh Day yali atuweze nolwekyo sabiti yali terina amakulu. Kakati ennaku ezaalina amakulu zaali 2 Friday ne Sunday. Friday basiraamu kuwummula olw'Abasiraamu, Sunday Abakatuliki n'Abaprotestanti. Kati ebiseera ebyo nga nsoma Kyambogo nga nti kakati nasoma nakola ntya nze ni mu Advent eddiini bagiweze ne ate sinza kola ku Sabbiiti nengamba bakama bange head of department ne mugamba nti sewo nze niside kubanga ku Saturday era walinga wokusoma era ne mugamba nti sewo nze sijja kusoma nga ku Sabbiiti ndi mu Seventh Day. Naga nti kikyotegeeza eddiini y'aba Seventh Day bagiwera. Naga nti sewo wadde bagiwera tekitegeeza nti nalekeraawo okukkiriza. Naye nze enzikiriza yange nze ndi mu Seventh Day wadde bagiwera. Kakati ne baŋŋamba ne bampa amagezi nti kati kyojja kola mu ddiini zino ezisigaddewo londako emu owulidde gy'oba osoma. Nze ne nga nti sisobola owulidde. Kakati ne baŋŋamba nti kakati gwe ffe tukutadde bw'ono weeronderewo owulidde gw'omanyi oba onoogwa shauli yaabo. Ate ebiseera ebyo mu butuufu nga gavumenti yetuweerera nga batuwa ne pocket money owulidde bino ebyokusasula fees mu butuufu lulinga omwana bwe yamalanga senior 4 omuzadde ng'anaaba mu ngalo maze nga taddayo kuweerera institution zonna HSC gavumenti nga yeweerera. Kakati nze ne nga ntya kyenakolanga ku Sabbiiti nze nga ngenda ekireka naye nga nsabira mu maka eka ag'Abakristaayo gye nasabiranga era mu biseera ebyo tugenda mu nnyumba ya gundi ne tusinzizeeyo. Mu biseera ebyo amakanisa gaalinga mu maka kubanga amakanisa gonna gaali bakoze nga COVID bwe yatukola. Otyo kakati eyo nze nasabiranga mu maka ga Muzeeyi Kalette naye yafa naye ekyomukisa omulungi mu maka ago ate mwe nafuna omukyala gwe bayita Margaret Kalette era sebo yafumba okutuusa kaakano. N'olwekyo Katonda kwegamba buli mbeera agijjamu ebirungi. Kituufu ebibi abijjamu ebirungi. N'olwekyo nze mbusibe gwe mukisa gwe nafuna. Kati mu kukuŋŋaanira mu maka ga Kaletta n'ojjayo muwala we nga mulimu omuwala omulungi era oluvannyuma tufumbirigano. Otyo kakati ekyo nga nki ontwala wali Yesu yakuwonya okufa. Bwe nkutwala kakati
nali butuufu engeri gye nali omusomesa nga ndi Kyambogo ogamba ekiseera kyatuuka ne tuba nti ne balanjirira olwo olutalo lutandise mu 79 olw'Amiini n'abakomboozi abaava e Tanzania bannayuganda beegatta n'abaki n'abatanzania okuggyako Amiini era ekiseera kyatuuka ne batugamba nti kaakati mwenna abali mu Kampala mujaamuke kuba tugenda kumalawo ki Amiini tugenda kumalawo ekibuga kyonna kuba batandikira Masaka bwe batuuka e Masaka ekibuga kikubanze gye nzaalibwa nga bwe naggamba ebizimbe byonna babikuba sabasaba ekyokulwanyisa bakisanga sabasaba nakiwulira sabasaba nga wekilandinga kisimawo ekinnya bwe kituuka ku kalina kakizimbe kasibe nga kifaanana kitya ku ttaka era simanyi nti ekyokulwanyisa ekyo baali bazeemu kikozesa awalala wonna sabasaba owulidde era neŋŋamba nti owaayi kanziruke nva ekyambogo kaŋŋende ebugema kasita manyiyo abamanye gye nasomera kaakati wali omukwano gwange omu olutalo ne luggwa Amiini ne bamuggyako abantu ne batandika okujaganya n'okuddayo mu ssome manya muki n'abakristaayo baddayo mu kkanisa olwalanjirira nti Amiini bamugye tebalinda firimbi nti mugende mu makanisa bagenda butereevu mu makanisa ate mu biseera ebyo mutuufu twali tuweereza emyaka 5 bukya obwadiventi bujja era ku sabbiiti eyo waliwo omwami mutuufu yali agenda kukolaki aleese ente owulidde tugenda ku celebrating olwo nsabira najja nankumbi nga mugenda ku celebrating myaka 50 okuva obwadiventi bwayingira Amiini ne bamuggyako Katonda yateekawo olunaku olwo Amiini n'alanjirira 77 era emikolo gyonna gyakomaawo ne 79 olwalangira nti Amiini bamugjeeko fenna ne tweyiwa mu makanisa kaakati nali waliwo mukwano gwange omu Nayikoola eyali makanika wa Bugema Secondary jjukira nti mu secondary weeri yali primary secondary yali eri ku university gyeri bagijjayo ne bateekawo university bwe baleeta university ku Bugema eri kakati secondary ne bagizawo ate primary ADRA negizimbira wali weeri kati yenkyukakyuka eyaliwo ntegedde kakati twali tukanika ne tumaliriza ngeri gye nali makanika ne tugenda ku road test tuba tutuuka wano secondary weeri ne tugwa ku basajja ba Amiini bava eri bombo mu barakisi ne batuwamba ne batuvuga ne bagamba nti kakati mumucelebratinga mugamba Yusufu Lule ne batukola ki ne bagamba nti muvuge ne Nayikoola ne watulawo omusirikale n'emabega ne batugamba nti muvuge nga mugenda ebbombo waliwo ne loole naye baali bagiwambye nga ekubyeko abantu kakati bwe tutuuka ebbomu mu barakisi omukulu n'agamba nti abo mubatwale mubattire eyo bajja kuwunyirira barakisi bajaguza olw'okuvaako nti twagala Lule owulidde twagala Lule owulidde nawulirako n'oluyimba olwo nti twagala Lule oba tufa tufe twagala Lule abasirikale ne bagande bakooti ba Busungu nti mwe mwagala Lule nga ffe tufa nammwe mugenda kufa kakati nga batupakira ku loole nga batwolekezawo obulenzi kakati tuba tunatuukayo obulenzi ne wabaawo omu n'abuuka ku loole omusirikale be baali bagenda okwetaasa n'agibokako waloole n'agiyimiriza twagenda okulaba nga bajaasi bava ku loole nga bagenda nga bamukuba amasasi bamukubirawo amasasi n'afa awo wennyini mu luguudo n'afiirawo kaakati ne bajja eno yagwa mu kkubo wakati kuba yabuukako bwe pa n'agwa wakati owulidde
Kaakati bali ne bajja ne badduka speed ne bamupa pupu ate nno nga bangi naye nga bakuba omuntu omu. Kaakati ne bakomawo ku loole yaga nti nammwe tugenda battira wano ng'okeeko omwo nga tukuba oyo era buli eyabuukangako nga bamukuba ate bwalinga bwana buto bulina emmundu oyo nga bamukuba ng'agweri ne mukwano gwange Naikoola omugenzi naye olwabuukako ne bamukuba naye n'afa nti nemmanya nti ttaani yange ng'olumuli bameka ku loole okwo bangi abantu nga 50 ku loole eyo nejjudde abantu bagenda kubatta omu ku omu masasi omu ku omu kakati ttaani yange bwe yatuuka ne bakola ki ne bankuba essasi wano ku mukono eddala ne balikuba lyayita ku lususu lwennyini wano ku lubuto eddala ne likuba wano ne liyitamu kwegamba gwe baali bakukubye naawe nga bakusse era nali mufu kuba amasasi gano gonna era Katonda yantaasa bwe nagwa wansi ne mpulira nga nkyali mulamu nensuka nenziruka amasasi 1 2 3 agankwata naye nga lino lyo lyayitamu nagenda okutuuka eri nga mpulira kwegamba nga nvaamu omusaayi mungi era kyenakola nenzigyamu essaati okuva ku master guide biri bye first aid gwe batuyigiriza nenjijjamu nensiba wano okubiziyiza omusaayi ekitegeeza baleka entuumu y'abasajja nga babattidde awo bonna motoka ddala kubanga awo bwe batuttira waliwo engeri y'omugga n'emiti kiringa kibira kakati bwe tutuuka emitala nagenda okulira nga ate amasasi gaddamu papapapapa ekitegeeza abagikasi basigaddewo bonna ne bakola ki balimu akalamu kati ng'owona otya anti bwe nagwa wasirikira awo nempulira nga obulamu bukyali nenziruka nasituka nenziruka nenekubenza naye nga bo Mukama yayamba focus eri kuba n'abavaawa kuloole buli eyavangayo nga bakuba kati bwewagwanga eri nga tebakuba bamanyi wawedde dda nga owedde nga bo amaaso bagatadde ku bano abakola ki abajja abagenda okubuukako kati nze nenkola ki n'obuuka mu kisiko nembuuka mu kisiko mu kisaalu paka ndibuka emitala kwekuwona Mukama we yamponyeza era mu butuufu bwe natuuka eri ennaku nga 2 ezayita twagenda mu ddwaliro erimu baliyita Waluleeta era mu Bulemeezi ne tumalawo ennaku nga 2 ne bagaa nti agwe bawonawo abantu 3 kweyoloole abantu nga 50 3 fekka be baawonawo era abawaluleeta ne bagaa nti agwe wetaaga genda mu X-ray Mulago naye ng'ate bombo yali tannakola ki tannawambwa naye mu nnaku 2 oluvannyuma bombo naye yanaakola ki bamuwamba kakati ne tutambula ne tugenda ne tweyanjula mu bakomboozi nga tuwanisa emikono tugaa nti bannange basajja baamini batukubize babadde batusse kakati ne bagaa nti nga basajja boogera bulungi bambi nti kale Luswayiri lwabwe ne batugaa nti akale mulinde waliwo loole egenda e Kampala ejjabbazaayo era bwe batuuka e Kampala ne bantwala e Mulago ne banteeka mu X-ray basanga nga eggumba lyanyeka ne bakola ki ne banteeka mu plasta ne batandika okujjanjaba amina sewo agulumizibwe Yesu Kristo waawo kale omwami omulala oyinza okuba nga Katonda yakutaasa mu ngeri ndala naye munnaffe Busuulwa Mukama yamutaasa kufa era obujulirwa bwatasirikidde n'abuwaayo ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo akadde ke katatusobozesa kubanga tusukka wano mwami Busuulwa kiki kyoyagala okulekera omulabi waffe atulaba ku lutimbe lwa 3ABN kyogamba nti kano sikasigazaayo kaakati ssebo ekintu ekikulu
tulowooza nti bwe tubeera mu bizibu Katonda atuleka naye ate abeera kumpi nnyo kyova olaba nti essala ya Mukama waffe Zabbuli 23 egamba nti newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe siritya kabi konna kubanga ggwe oli nange olugaalwo n'omuggo gwo n'olwekyo bwe tubeera mu bizibu katuleme kulowooza nti Katonda atulese tekibangawo ate Katonda olwo mu kiseera ekyo ate aba kumpi nnyo n'olwekyo tusaanye okwesiga Katonda mu mbeera yonna nti ne bw'obeera mu mbeera embi nga Yobu bwe yali Katonda abeera naffe era ng'atuwanguzisa n'olwekyo twesige Katonda ebizibu byonna ebitutuukako Katonda abikkiriza ate n'abituyisaamu ate nga goolo yaffe kwegamba ey'ebigendererwa ebino kututukuza kutunaaza nga anaaza nga goldi bwalongoosebwa bamwokya n'agenda mu ttanuulu naye kati nga the technician kegamba ebintu bino bituyigiriza nti zaabu bwe bamulongoosa bamuteeka ku temperature eya waggulu ennyo kakati bino ebikikya byonna bigenda nebivaako kakati test ya gold okulaba nti osobola ebanga endabirwamu nga weerabamu era ne lesson bwe yakyogera owulidde nga weerabamu ekyo Katonda kyagenderera Katonda tagenderera kukkiriza bizibu kutusaanyaawo wabula kutulongoosa nga neggoolo atutuuse mu bulamu obutaggwaawo agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo omulabi waffe akaseera ke katujjamu kubanga yessaawa tosobola gyongerayo bwebanga etuuse eba etuuse era awo tetugenda kusukkawo olunaku olwaleero bw'atyo munnaffe Sebuliba Yuda Busuulwa bw'atuwadde obujulirwa kansuubire nti olina kye weefuniddemu naawe ekiyinza okulokola obulamu bwo oba kabe kasinge okugumya okunyweza twongere okuyaayaanira Mukama waffe Yesu Kristo kubanga yekka yasobola okutuyamba webale nnyo tuweereyo essaala eggalavu katwewombeko olw'okusaba ayi Mukama Katonda kitaffe omwagalwa tukwebaza kubanga okuumya obulamu bwaffe tukwebaza kubanga otuyisizza mu puroguramu eno tukwebaza ayi Mukama olwa bonna abatulabye era n'okutuwuliriza sebe ebyogeddwa kabiweebwe ayi Mukama kabafune ekyokuyiga ate ffenna ayi Mukama tusaasire otulongoose olw'obulamu obutaggwaawo katumanye nti ebizibu byonna ebitutuukako ayi Mukama obeera wamu naffe twebaza olwa 3ABN abaddu bo bonna abazaana bo weebala bakozesa omulimu omulungi ogw'okubuulira enjiri sebo tukusaba obeere wamu naffe n'okweyongerayo abatulaba bonna obawa omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina webale nnyo webalire ddala twebaza Mukama olw'ekisa kyatuwadde ate nate katumusabe atutembeete ate atusisinkanye omulundi ogunaddako mu program Julira Mukama 1 ku 3ABN TV beera bulungi uweraba